Yes, for TV jimbandiza kade kano mwasibye mutya banange muli mutya ngenda kusaba subscribe ate onyigene kade jimpeleka like video no comment section weri abakabontera mu comment section ate osalenga o following for TV rape otaba kibamukola ku social media kikambo ensonga za small access omugenzi yafa banange atankudde nnumba abana kibamukola kikambo ku social media bagita for TV ngenda kubasa mujimpeleka like video no comment section abakabontera mu comment section mbatumileka abali Saudi Arabia n'abasinza mu ggwanga lya America abali mu ggwanga lya Saudi Arabia n'abali mu America ku University of Chicago mbagamba nti muli bamaanyi nnyo nakasita rozete kutumiddeko nakasita abali kubanga ofollowing for TV mbana muli agabaga tambula okwetoola eggwanga Uganda jjukira naku lwa Saturday rape yabadde ne show ye ku Fitara Bonita ne shot yatambudde bulungi olw'ensonga nti amabanga gabadde mangi kawe kubanga hawa speech ye yarase kubanga akola ki ayogera ku nsonga za isma lax jukira isma lax nga akyali mulamu yatabukira ko rape namugamba ajema moyo mu kamera ate si isma lax siye kaye n'abantu bangi nnyo bakola ki bamugamba ajema moyo mu kamera wensonga ati mama we akuze akaddiye amuteekateeka mu kamera abaana bamugamba tebakimugamba mu ki mu bubi kati rape yavudde n'agamba ati no munnange isma lax yamugamba tajja kufuna mirembe munsi lwensonga nti yayogera ku yayogera ku mama we isima olaxes yagamba rape yamugamba mama we alekerawo muteeka mu kamera omukazi mukadde rape byakola ki byamunyiza era yamugamba tajja kola ki tajja kufuna mirembe munsi muno kati munangaze munakola ki nakyogera kubanga rape yagamba nti isima olaxes weyayogera ebintu byamwereza message nga mugamba nti no munnange tojja kufuna mirembe munsi muno ng'ayogedde kwani ku maama we rape yazemu nakola ki n'abyogera ali ku Fitara Bonita n'agamba nti no waliwo omuntu eyafa biki n'amugamba atajja kufuna mirembe ati yayogera kwani ku maama we kwegamba rape akoze kino ng'alinganga agamba nti buli muntu ayogera ku maama we okumugamba okujjama moyo mu kamera nti tajja kufuna mirembe abaana ku social media bamugamba rape ofa kinensi otiisatiisaani bamugambye otiisatiisaani omukazi mukadde omuteekateeka mu kamera isimolex yamugambira abasinga bamugambe rape genda mpola era abasinga bagamba nti rape alabika akola kino kubuzaabuza nti sho yamusaze ayagala kuteekawo ka diversion akakola ki ako confusing abantu jukira okumanyanga ebyensonga ya rape ebuzaabuza ekifaananyi kyali kimu ekyadde kitambuzibwa ku social media ekyadde kiraga amabanga agabadde ku Fitara Bonita gyabadde ategese tewali nesanyuka TV nti yakoze ki teyalaze show bwe yabadde TV kwakola mazima ddala ne ku Facebook yenyini efaananyi tibyabadde wali akafaananyi kabadde kamu oba ani yakakubye mu bubba n'akateeka ku social media nina video ginakoze olunaku olweggulo so ginonyako n'ogiraba akafaananyi ako akadde kalaga Fitara Bonita ng'amabanga munaye gabaddemu nga mangi abasinga bagamba nti rape akoze kino kukola ki okuba nti nno ng'abuzaabuza era ageza okuba nga atiisatiisa abantu abandyogedde ekituufu okukola ki okumugamba ku maama we seba abasinga bagamba kati sebunyabo rape olyangagezaako kugamba nti gwe wakolimira olaxes akole kyaffe wayagaza kulaga kubanga okanga kitiisa abala bakole ki baleme kubanga boogera ku maama wo nnyabo niwobeera omutadde mu kamera ne bagamba ko nti maama mugye mu kamera mukaddi lwaki omuteekateeka mu kamera abasinga bakoze ki abasinga bagambye munnange bagita for TV kiri ku social media kyebamukola muntu wange bagamba naye kenyini yakola ki yakakana ku mukyala wa Bindeeba oli omukyala Sophie n'amuyisangamu amaaso n'amuvuma n'amuvoola ate ng'omukyala ali asaba buyambi kati ssaawa zino alaba olaxes byakola ng'agamba jasi bugambi bamoyo amugye mu kamera kyalinga kibi abasinga kye bamubuuza bagamba nga gwe wavumanga okumu Sophie mukyala wa Bindeeba yasooka nga wamuvuma n'olemesa n'ebbaawo okola ki okumuwa obuyambi tugambe kiri ku social media bintu byatabuse statement gyawadde ku olaxes yaleese obuzibu abaana bagamba gwe nyabo werungiya gwe ng'omulungi ennyo gwe ng'avumanga Sophie jukira Sophie mukazi wati amala n'akola ati n'abivaako olw'ensonga nti mama Fini amwayoko obuyambi Bindeeba yagaana okumuwa obuyambi bw'omwana baya bulungi mweraba subscribe